Tuline omu ku bategesi oba kakifujjirira ekintu kino. Omanyi twabagizi tugeze ne bagamba nti Baby Rich akitaddemu omukono kati abamu mwebuuza who is Baby Rich abamanyi mumumanyi era ssaawa zino katubuulire mu bantu bonna yeekisa mono covid lwaki mayimbi bonna abakubwa embooko yasaze okulondayo mwana mulana Nakisi jebala kwesebo kale sebo nawe jebala tuyita ku mikolo sijange ja Nakisi era gwe mugenyi omukulu koze gwebbala mu mukolo lwakuba nze nennyini ekifo yes amawulire gwe tulina ku desk yaffe tino ono omwana byonna okubeerawo gabadde maanyi go kiki okyogerako si maanyi gange mpozi ogamba nti nno namuyambyeko nti nemuwa ekifo eky'obwereere nemuyitirako ne ku bantu abamu bamuyambyeko emmere y'obwene ebyokunywa ako ka ofa ntera obugabira abayimbi esebo okusinzira embeera mwe tuli tulina kweyamba ffe nga ffe teri mulala ajja kujja atuyambe tukakoona omwana omuntu yanigambye nti no gwe ng'omuyimbi abadde mu industry kiki watwala mu ssaga ya ggulu tekyali kibi ate tekyali kirungi kuba baali bagenze kulwana kulaba nga bafunayo akantu olw'embeera eriwo ffenna kye twagala kuddamu kukola naye tetulina kyakukola abayimbi bangi abakuba okuva eggulu ate bayimbi bangi abadde nezibadde bayimbi bangi abava eggulu nga tebalina kyakulya lwaki mayimbi bonna walondayo kuyamba n'omwana lwakuba ono gwe mulabye naye bangi bwendeeta lisiti tebayinza nakuggwayo bangi nnyo lwakuba nti ono gwe mulabye olwokuba balinawo ka birthday party ate nga namuwadde n'ekifo eky'obwereere bangi nnyo bempa akuba siyinza boogera okujjawo nga bo bebaze ne boogera omuntu atunuulya omwana Nakisi mwana muto mwana mulungi ate omanyi bigenda yitingana kijja kitya nti nno Baby Rich amukoledde birthday alwaki akolera ate muwala tobanga omwana abendi waliwo embeera waliwo ekibeera gwe ne Nakisi n'abalenzi mbakolera kati nabeera babaawo embeera lwakuba nti bambika artist ate kato ate kalwadde nze nsaasira nnyo abaana bwe batyo ono omwana alina obuzibu bw'omutima birthday fine mugitaddewo kati mugenda muyamba mukyokulaba nga like tetumufiirwa koze obulwadde bwalina bwo bw'amaanyi bwe mutamufaako ayinza okuba nga ava ku nsi mwe nga bayimbi banne mumuteereddewo mbeera kyokulaba nga kisurvive mukama nga ye mubeezi waffe era tujja kukola kye tusobola okulaba nga tulwana ne mukama waana atuyambira naffe tumwagala abeerewo olunaku olw'ejjo omukulembeze w'eggwanga yaganye okuta ebivvulu n'agamba nti nno balina okugema at least obukadde 550 bw'abantu kino kyogerako kyo ye nteekateeka ye nga y'omukulembeze nga bw'obeera taata ewaka ye munnaye no gaafuuka maka ge Uganda kati yatutegeerera yasalawo ffe ne bwe tunaalwana ne bwe tunaakola ki nga yeetanaga nti kino kyekyo ye Uganda tetulinayo ndala abayimbi bangi abagenda okufiira mu mayumba gaabwe olw'enjala kati mwe nga abayimbi abali mu restaurant business bayimbi banammwe mubayambi batya nze buli muyimbi yenna nga nyina obusobozi obusobola omuyamba ne bwataba muyimbi nze muyamba ate siyamba ye nga y'omuntu wabula ate mbasaagala nsasule kuba nze nsasula gyali ye Katonda kuba simanyi nange lwaki ndi bwentyo tuli mu kiseera kino ebivulu tebikyakola bayimbi mwena temukyakola gwe nga Baby Rich magezi ki gwe w'abayimbi banno abatalina busobozi nga gwe bogamba nti kati nze nateekako ka side business bo badde ku ki omanyi buli muntu abeera ne target kati kizibu nnyo okuwa omuntu amagezi ate atalina ssente kibeera beta omuntu n'omuwa amagezi ng'ayina ki kuba teriyo tosobola kukola side business atolina ssente kati oli atobanga mukudaalira nti lwaki temuyinayo side business ng'ate abuliddwa byakulya so nnumirwa wamu nabo naye osanga bwe banaaba bafunye nabo bajja kufunamu ekyokuyiga bamanye nti omuntu weekwatako ebbali n'otatunulira kintu kimu lwaki abayimbi mwenna abasinga abaggulawo business ya restaurant okusinga ddala ababbantu kiki mulaba emakindi ekitali wala mwenna muggulawo mu makindi anti ffenna tuli makindi bagamba omuto yamanya enkuba gyetonya naye nga bizinesi endala gyeziri ezitali makindi lwakuba makindi
mwe tusinga obaŋŋamba bakusimba makanda. kati tekyolona nkolagana yammwe kati ne Hajaruna Misa Geoffrey mwenna nga mulimu the same business tekyolona nkolagana yammwe kisobola okwonoona ku muntu ow'entegeera ennafu kuba mu kikuubo bw'ogendayo ekikuubo kyonna kirina item emu n'osanga amaduuka 10 gonna galina item emu. Kati sirabawo nze buzibu nze nganze ku sayidi yange naye abalala baba balina obuzibu manyi abafani tebakanya kubuuza kapyaki naye bafulumiza ejjo bakubuuza kapyaki Baby Rich kapyaki akapya siyinza kwogera kati nga simanyi oba tuddamu ddi wonna we bagambira nti myezi 2 batuta awo nja kuleeta naye kati nyonoona budde bo bayinamu kasenemu naye osanga bo tebafiirwa naye ffe abakola loosi kati olukole bw'omaliriza mukimala mutya nga data bwamwongeza eyo nana atufumba ayiye engeri gyatuta mangu tadda mu byakwefumba ebyo. Tulabe bantu bangi ye by the women ine ebibiina bibiri waliwo abagamba wuma eya Walter wuma eya Sidigoba mu wuma yawa nze ngwa mu wuma zonna siina gye siri anti zonna wuma nze bw'oŋŋamba nti Uganda bw'oŋŋamba nti Uganda wano Uganda tukitegeeza tubeere mu Uganda. Abamisinga nange mba misinga omanyi ffe twakolanga nnyo performance live performances kati misinga nnyo live performing. Before COVID, every happenings, what is that most moment that you miss about you as the old baby before COVID? Tito singer, ubanga, omi singer, benda. Nnyumirwa nnyo okulaba abawagizi bali nga bali happy nga mbagamba ebintu ate bye batantume nga ndaba tukwatagana wamu nabo ne neewuunya engeri gye tucommunicatinga. Akatalekeka eri bayimbi banno n'abakola bisaazo n'abakwagala babeere steady baleme okwesigama ennyo ku music bafunengayo buli muntu alina obusobozi yenna nga artist afuneyokko kakolayo akalala. Yabadde omukulu Baby Rich mwadde batandise obbiisa yategedde na Kiss akabaga nti lwayinza obba mukwasaganya abakakasiza nti nonedda oli mwana ayamba muyambe era bangi bayambye abatagize mu kamera naye lwaki ono gwayambye olumu gwe mulabye mu kamera ate mumusibako amatu g'embuzi omuli Sengo. Abadde Omi MC reporting live and exclusive on ku HTV eBuzz Select for Fun. We bring the latest entertainment gossip across Uganda and worldwide. Keep it blessed, don't touch your dial.